Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Tugenda kwogera kuki? Tugenda kwogera ku vaginal odor. Vaginal odor. Kitegeeza ki? Tutandise. Anti tugenda tandika kitegeeza ki vaginal odor? Vaginal odor smell ya vagina. Si disorder. Wabula vaginal odor. Vaginal odor kasu. Ka vagina. Kaina bila kateji. Kali kyembuuza. What are causes of why vagina ebere ewunya abnormal? Abnormal. Yes. Vagina ino okuba n'akasu kaayo. Yes. Naye nga kokona akali nomo. Akote kali nomo. Omukazi akuyitako businoga nti oyo tali nomo. Omwami aŋŋambye asinga onyumiza shone ye Lugombo. Anize sima. Ukitunda sheno esinga ogitunda Lugombo. Wafuula tamanyi. Kyembuuza. Omukazi asobola okuyitako nga oyo no tali nomo. Ng'awunya ekivundu. Osobola omuwulira. Nkwaniriza. Njagala kubaza okuba ng'otwegaseeko tulina Dr. Aida Nassolo okuva ku Wandegi ya Imaging Center. Onako tugenda kwedakiika nga 2 naye nga za nsonga. Okusinga okukolera ebbanga egwavuno gati ebadde ekyanyumira naye ate otulo ebadde ekyanyumira nyina ogenda okukola tugenda kuwako katini ensonga ogigguke omanye nti kati natandikirawo n'enkya. Wano ne wali njagala kwebaza olunaku lwa 6 akadde katambudde omwezi ogwokubiri twaguyingidde twavudde mwezi ogusooka nyongera obbakulisaayo nti mukulikireeyo ddala abaana bagenda kudda ku masomero koosankya. Nzikiriza okuba nti abazadde abeetegese mwetegese. Njagala kubaza management, abazadde, abayizi, kwoteeka ne staff yonna eya Hillview Primary School Matanga nti mwebali nnyo mwebali ddala olw'empeereza ennungi. Nawe omuzadde ali yogamba nti omwana wo essomero lirina okuba nga ojjumbira baliyita Hillview Primary School Matanga gy'oba otwala omwana wo tojja kuba nga ate wejjusa. Dr. Aida, bagiyita vaginal odor. Vaginal odor ke kasu. Kiwandiike wano tukirabe. Kankasimuulire ddala wano lubaawo nanze gwange gwagundi ani babayita batya class monitor. Ze class monitor. Abantu soko kiwandiikawo olyoka obuuze ku bantu. Kiwandiise na munokutta mmyufu kiridde enja. Kiridde enja kubanga. Gamba. Nenu mbadde manyi ode ya ORD biki. Eyona. Oda ke chaka lwe simanya luzungu naye. Abiramo. Toto limo kudalira ffe. Manyi nasomera kalisizo imeya. Kalisizo imeya? Tunyaba wano naye nasomera kalisizo imeya. Vaginal odor kitegeeza abnormal vaginal smell. Anti vaginal odor ke kasu akava wansi. Lwaki ovaayo abnormal vaginal smell? Manyi buuza abantu. Sinahanka kubuuza abantu. Omwami yaŋŋambye naye. Muyankubira simu nambuuza nangamba naye kiri nnomo okubanga omukyala avaamu akasu. Twali tulina kusomesa ku polyuria. Naye olw'omulanga gw'abangi kati basomeseeko ku abakyala. Ate abakazi bangi nga tamanyi nti ava akasu. Nga tamanyi nti nava ate wansi. Ye nga kaavamu alowooza kali nnomo. Kati laba bano abaagalana. Gwe mwami yenze mukyala. Tutandise ensonga. Tutudde eri engoye osudde eri. Mami akebba kuli. Oyise ku gundi ku bitaala. Yasse wansi eyo. Olutuukayo abaye akatuukayo nga bbebi. Anasomoludde kasasiro. Owoyo kote bwanga kutegeera. Omwami abuuza omukyala agamba neiba bali na badaabu kisengera ddiiro. Anasomoludde kasasiro. Obadde tawunya naye bwo ekisune ki
Ekitegeeza ebisambi bitereka. Ebisambi byonna omukyala lwagira bw'ati tajja atwa aka naye naye gwamusinga oyita otya mu kkubo lyotamanyi oba waliyo ebinyanya n'emyala anti oba weesunza ogenda okulaba omwana ayimiridde ogamba awo tuukira eyo ne buno obuyimirira oluusi okusanga bulina disoda obuno obuyimiriddeko tayinza okuba nga bepa fyo naye agenda okugira bw'ati nga bevagino abonomosimero omwami eyo ogambe no mbuuza bannanga ani asumuludde kasasiro nti neiba kasasiro atajja mbudde jjukira abasajja tebaga kintu kibajjako ng'atuusa ekyo ge mazima centimeters per second aleka kyokka agenda otuuka eri nga kasasiro basumuludde agamba fazaali mpane kasasiro naye agenda owulira ekivundu kasasiro avunda n'agamba olabanga buli lw'oyingira n'ofuluma odda na kasasiro oyingira ofuluma odda na mwalo oyingira ofuluma odda na suwe gino ga nti nze sibiddamu amazima nze njifuluma tusabize nnyo okubalako ku kyafu olwaleero ate manya twobuuze tutandikidde ku mulamu lindako nga tolinabuuza kiva mwoli nga yeegayalirira okunaaba oba ne bw'onaaba ne bw'onaaba obulwadde nga bakusazeeko ne bwekuta akukyalamba kutewo ne sabbuuni n'oleeta ka magiki n'agula kano ke balanga kwakaita batya kanagula shana ayiwayo shana n'agula kimu biclove n'abisiiga isiiga ebi okulwa n'agiragirayo nga wa ng'olumuyitako mwana oyinza nabba otudde wano ng'omutakuwulira naye ogenda okugjamu nneka ekisenga omusajja nagamba nemugula amadirisa nfa tufa naye bamusajja sokodeke wammwe nange baaba ofuluma sekummeeme nakusuza mu kasasiro gwe sooka obuuza abantu gwe kiki basanyufu nnyo okubeera nabo olunaku olwaleero n'okwagala sheeno mazima n'olaffe okwongera okubasomesa balina okubaako ab'ekalisizo batumiddeko ennyo gyenva kalisizo obudde bwonna nnyingirawo ekalisizo obudde bwonna nnyingirawo ekalisizo nedda ngenda babuuzaako bannakalisizo naye nga ntumiddeko omwami bamwita James wa UK yampereza ekirabo ky'essaawa era kyeddako ogenda kundaba package yazze ng'eryet naye sikyali naye kati nzinga tebampaayo semanyi watumiddeko nnyo James bawagwe weka nze omukinjaagi tebampaayo naye bakuwe omulimu gw'okoze malidaadi omanyi entasiima naye ebulagibasiimako nti ayidde ekintu kiikyo nange nesanyukako kwate basanyufu nnyo amannya gange nze musawo Aida Nassolo nkola ne Wandege ya Imaging Center yakuguka mu kukebera kintu kyokukebera nkyogerako nga nange mpulira amaanyi okyewulira kubanga nkyagala tis so interesting okubanga okebera ndetega musawo nvaamu ekisu ngamba soke tukebere lwaki because gwolabulabi nga kasasira ataami ate ng'avunze omanyi kasasira abeera fresh nene mbaamu ono abagundi ge basokolayo eyo nga suweji omwala gwazibikira suweja abnormal vaginal smell omukyala yali badde awunya atya kubanga ogenda nti omukazi era alina okuba n'akasuuke akali nomo ke katya buli mukyala twasomesaako edda ku vaginal discharge discharge byebifuluma mu mukyala oba kasu oba malusu oba geemugga oba abamu bajja bagamba olusaayisaayi twayogera ku abnormal discharges ez'enjawulo abamu abavaamu amata agafudde abavaamu omuzigo the types of ekibuuzo kyajja last week mbuuliza musawo lwaki buli lwembeera ne mukazi wange buli lwenyingira ennyumba ngenda okufulumya ekigere kiddirako ebyovuyovu ebyeru ali nomo atali nomo ogenda okuyingira ekigere kijjirako obuwunga nga bulinga obuugi bwekutuse ogenda okukala bwoti ogenda okwesiimuula nga nga balina kunyiganyiga bati oyiwe balina kukukumulako bakuggyeko emmembe toba nomo omukyala olina okuyingirayo eyo no amazzi galina bera clean akasu akavaamu ako
kalina obbeera nga naawe oyagala okukawunyiriza. Natwaliza muli. Wamma omusajja ali eyo. Wali obadde kawuno oyagala okawunyirize. Kampulire bwe kawunya. Kati wansi bakuli wali badde onoonyayo ki? Obeerayo ate mu nnaku z'ofuniramu olubuto. Omukyala baafulumya amazzi agalinga olunyira. Kogwe. Ago kati ago gaba galina gasikiriza gundi eno okusobola okuyingirayo. Waba wagonda nga walinze omwana akole ki? Ateekeyo. Akakasuka kalina obbeera nga nawe gw'okawunyiriza tekakwesittaza. Gwe nannyini n'oli. Bw'obeerayo eyo wansi tulina kigamba nti vaayo oyagala kubeera eyo. Ng'odigidira mwokanulira ebiiso nti waliwo omusajja waffe omukugu waazo. Tomumanyi naye ngamba ekibokoza ebyo nankani eri watono kati amaanyi agamalira ku lulimi. Abaami ekikula ky'abaami the adventurous. Omwami aba ayagala alaba omukyalo oyo okuvumbula. Kati bwe ntuuka eyo ngenda bwenti nemmala ne ngenda bwenti. Ate n'abasajja bagambe abakazi obalaba Dr. Ida Nasolo naye oluyagala omusajja bw'otuuka ng'otuuse ku mukazi weekola ebyekisiru. Omusajja waliwo eyaŋŋamba nti akola kifiiriza. Mukazi we yaŋŋamba nti gwe mukazi wange ne bwogene ne bwakemebwa okwendako. Akwendako olwo n'agamba oli mukunzanyira yamwonoona. Oli awanika n'obugulu ku kisenge n'abusonseka mu kitanda n'alinnyako wansi ati ku kapeti. Abakyala tulina kwenda. Era omusajja okwatiranga mukyala wo. Waliyo abakazi abenzi. Musawo eriyo abakazi abenzi waliyo abakazi b'akasagazi ng'alina abasajja abo bonna abaagalako ki. Omukyala bw'omugwangako oyo muleke. Nkwegayiridde muleke. Muleke kubanga emotionally omukyala akwagala with emotion. Kati omukyala akola ekintu kyasobola okupangira abantu bakutta oveewo. Aba asazeewo n'omutima gwe gwonna era abatakuyinaako agamba nono gwali naye oba katuviira ddi ffe tunyumirwe. The worst thing omukyala kyayinza okupanishinga kwe kwendako. Ekibonerezo omukyala kyayinza okukuwa. Nyamama wange abeera akiŋŋambe. Ekibonerezo ky'oli wabbaawo because tekimva ku bwongo. Kumwendako. Oba oli mupanishinga paka nga bamuziise kubanga kye kifaananyi ekimuvaako ku bwongo. Kati ye omwami Katonda bw'atyo bwe yabatonda. Olaba nze akawala ke nasooka okwagala mu siniya 2 nga ndi mu siniya 4 kandekawo olw'okuba nkyusiza essomero ne kaagala omulala naye paka kati buli nkalaba mpulira obusungu. Naye nali mu siniya ki? Namusonyiwa era ne muta naye muli kinzi nga wanjooga. Era kyampaliriza okukola nalowooza nali mwavu naye nga neefaaku nfaayo nempoota nendeeta ekindaazi. Oyo mwami yawunyiza kasasiro agamba naye eri gye navudde omwana yagira ng'ati nomba gwe emmere ennyonji ewooma okulya katukomewo tutandikira dokita tetunatandika naye tulinga abaatandise ddaka tujje tutandikirawo omutuufu yandiwunyiza atya. Tukwaniriza owooluganda ali eyo amannya agange nze musawo Aida Nasolo omusawo omukugu eyakuguka mu kukebera that is imaging specialist imaging okukebera mu bifaananyi mu scan ne mu x-ray. Owooluganda ali eyo otawanyizidde endwadde nnyingi naddala mu bakyala tulina infertility okutawanyizibwa okunoonya omwana tulina erectile dysfunction ebitawanyiziddwa abaami tulina okulumizibwa mu mugongo the back pain tulina okulumizibwa mu ndira abakyala oli eyo obulwadde bukutawanyiza naye tomanyi obuzibu buvaawa otuuse ku bakugu okukukebera okutegeeza ensonga lwaki ebyo byonna bikutuukako. Teweesibaako bulwadde jangu okeberebwe omanye ekikuluma osirike. Kyemukola kyamaanyi mwebale nnyo mwebalire ddala high energy electricals abakugu era bakafulu mu masannyalaze wabula nga gano ga njuba naga hydro ate awe basinga okwegiriisa layira abali wane nansana bano
National Business Center bali ku simu 07 83 75 52 2. Essimu eyo bw'ogikuba totumira tolamusa gamba nti beba mwe ba high energy electricals bakafulu mu maanyi ga hydro mu masanyalaze ga hydro n'ag'enjuba bajja kuga nti otuuse ebinaddirira gw'onoomanya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka. Ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 337 oba 0760 585 228. Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Dokita Mmere nnyonjo. Kati ekikyasinze otawaanya abakyala is what we call bacterial vaginosis. Vagina eina oli awuza sima kozi go wanyumiza omugundi omukazi yajja yemulugunya ng'awuza bba wange tantuuka mutono musajja naga kampani k'omukono sinze mutono yeye mugazi omwami ati yagamba lwadagada oyingire what nesigo zonna neziyingira munda sikukyakulimba munda n'ensigo zo zonna bweti n'okomawo n'oddayo nazo zonna n'oyingira paka munda. Kati oyo abamukolera ki? Omukyala aba yazaalako nga bampasula wansi ne batamuzaawo. Kyembadde nkubuuza waliwo era yabuuza mbuuliza musawo bwe nazaala bampasula naye ne batantunga nyina kyensobola okukola okudda addeyo ne bamutunga. Addeyo bamutunge. Okay. Okitegedde. Ne bwaba amaze ebbanga yawona naye mugazi. Omukyala osobola okuyirika paka ku anus. What we call a mova fistula. Yes, nga oyirika from the vagina to the anus. Yes, kati nga mbuya wotayingire negundi yonna. Ebyo nabigwayo akaba. Kati bacterial vaginosis nyagala baletera kyekikyasinze okuletera abakyala okuvaamu ekisu. Obuwuka bu bacteria. Ebisu bya mirundi mingi. Mulimu awunya ekyenyi smell, the fishy smell. Kawuta. Mulimu awunya the rotten smell, ekivundu. Tubadde tukyatya ya fish naye ate eri rotten. Rotten bannange. Ekyennyanja oba kyo kale ogamba tuli ku naye n'ekyennyanja baba waliwo empuuta awo naye siyingira ne fishe rotten ye sewage omwana agira bw'ati nogabika kati bwabikaza septic tank yawe eyo tekera. Yes, bacterial vaginosis kitegeeza the vagina has normal bacteria. Kati normal bacteria zino Katonda ziyabitonda n'atuwa ezirwanyisa ezooza ezirwanyisa obulwadde buno obubabuze. Kati bacterial vaginosis means an outgrowth over multiplication of the normal bacteria. Nezisuka obungi zifuuka za bulabe nezifuuka ez'obulabe nga tewayenze tewageze mutoyi nkyafu naye vagina buwuka buno ne bweyongera obungi eziri normal ne zimultiplyinga ne zikolako obulumbaganyi and they become abnormal bacteria. Kati bacteria jjukira buwa buwuka kati obwekuŋŋaanya nga bukola buclusters obutole eno wansi olugira nga bivunda ngoyo kawulira akagege akawuta okuwulira sewage kubanga omwami yalibadde agamba jjukira ati tosobola kugira obumbi oyinagira bwoti omwana n'omuwa ekkubo n'alumba tawo. Yes, kati wano ng'owa ekkubo mulimu asooka neyetegeka mu kkaawo omwami anti abafukamizaako guno okusingira ddala guno nga gusimbi aleetera omwana nga guno gusimbi gwose kaki oli mwana muto wamma kati ng'olwo wa bacterial vaginosis oba omwami weesenga kugulu
okyaweseeko mwana nga aleta vaginosis tulina bwe tusimba obwogisimba okugulu kuno olaba centimeters per second webivaako amazima nange nkutuka abakazi kibagambe nti abamu balowooza babbaaba bwe tebamalaako naye tewali musajja ajja kuguma atambula eddakiika 3 ng'ova ogusu ajja kubayo 2 oyo nno weew'omululu omulala azirira ddala oyo wa mululu naye ow'omululu ajja kutambulayo 2 asobole yo okumala ebibye akite kati illustration leero ngenda kukuba katono twagamba nabeereko ka clitoris wano ka urethra wano we wali labia ozijjukira tulina labia minora labia majora agamba kuliko ennene n'entono anti majora is the major minor kati majora bubanga kanaka bubeera munda bwe buti illustration yange ejja kuvaayo bulungi kati eno majora minora bubanga bumaina buba butono ojja bwetegereza muwa naawe kati wano wabeera vagina kati eno wansi wabeereyo ka anus kati the smell eno egenda kuvaawa wali labia wansi wa labia awo woyingira wagenda ova ekisu kati ono bwawenjula ati ono bwawenjula ng'ekisu kivaayo olw'okuba nti the outgrowth of the bacteria zino zavunze zivundira munda zaagala nnyo okwekweka ewali akabugumo era omuntu alina bacteriovaginosis kasita zinaakwerippako nesandika okukola the abnormal growth itching okusiibwa nga watandika otakula wano munda bw'oyingirako eri munda oyagala kuyingizayo mukono otakuleyo era abakyala kyebakola nga olugira nga senina sasekendo olistedde ngaakuyingizayo nga otandika otakula aweweereko kati bwanatandika okutakula wagenda kuba wali burning jukira kati the abnormal growth of the bacteria zino zigenda kulemesa the normal fluids zino eziflowing obulungi kati bino ebyekuttekutte ebyo omwami oluyingira bwati ebyekuttekutte bigenda kufuka dry bebigenda okukola ebintu ebiringa obuugi omwami kyekyo omwami n'ayingira nadda n'otuugi n'ayingira nadda n'ekiwunga n'ayingira nadda n'akalo kati nekikala kati bwe kikala ate ng'otandika kubambula bubambuzi bwe kiyiika wali empumbu nga bw'ogikuŋŋaanya ofumbamu n'obuugi n'onywa waliyo ekisu ovaayo na buugi wakalu because you cannot separate vaginosis from dryness. Yes. Kizibu nnyo kubanga oyina disorder. Yes. Nga tolina bukalu. Olina bukalu tolina obwonera wano because the burning wano luwona yingira wano ne bukunkumaka ne bukala wounds zekola munda. Ogenda omaliriza nga wali red. Yego twagamba afuna postcoital bleeding. Mugenda genda okumaliriza emirimu nga avuddeyo n'obusaayisaayi rather that a lot of friction ebeereze kati otugambye vaginosis ekisooka agenda kuba ne rotten smell nga yo yalibadde smell naalibadde njiwa description yakyo wali oguddeko ennyumba mulimu emmese yafudde ogimanyi ate ng'etandise okuvunda ogimanyi nnyo emmese ne yakafa kati the acute vaginosis oba tonalaka kuleeta kivundu but the chronic akimaze okusetinga in kikubeddemu bw'ofunira rotten smell ng'eyo emmese ekivundu kubanga oba oli serious nga the bacteria zino ziri mu kuvunda ezaalibadde nnomo kati zivunda mbuza kyekizitta ezimu zisobola okufa sabbuuni gwe tunaabayo kibaita docking omukyalo okukwatayo eno neyefuula anaazaayo kibi nnyo 100%. Era eyo eri conversation nali ku social media ng'omu yeegeziwaza era yali musawo nga nti abakazi mukomye okusonseka engalo zammwe ebuziba nti munaabayo era bawasenga bakijjawo abakyogera ekyo ekintu the vagina ezo microorganisms zivugamba staphylococcus katonda yazituwa nga zirina okukeepinga the normal mechanism of the vagina obukyafu obubaayo bwe bulwanyisa obukyafu kasasiro n'akola ki n'afuluma naye nga tawunya kati go woyingizayo introducing abnormal bacteria like E. coli kati bugenda bulwanagana ne buno obwayo buli nnomo eventually buli obwayo nga bulemererwa
ng'okola ki ng'ofulumya. So kati an outgrowth eno teri sexually transmitted. Sigamba nti oba ogijje ku mwami oba yes omubiri gukwekulira bwemoliza ddala abantu balina emibiri eminafu era omuntu wegendereza nnyo oba infection ekulemeddeko you might find your immunity ng'eri weak. Ensonga y'okutulina trichomonas. Kyekyo Trichomonas buwuka babuyita Trichomonas vaginalis. Buno bo bwa centeringa Trichomonas vaginalis buno bo bwa specializinga kuleeta the fishy smell. Boboli eri gye tubaddeko ereeta roten. Kati eno Trichomonas vaginalis ennyanja ng'oli egamba naye ne bwe nnaaba ne sabbuuni ne nnaaba ne dito. Ani abantu balina ebintu byabwe bakozesa anaabayo dito n'addira omo n'akuba ekyovu n'akubayo. You're killing the normal bacteria. The vaginalis olumala okunaaba ekyennyanja nga kiyitawo. Naye onoyiseko omukyala adakuyiseko nga awunya ekyennyanja bakuba n'abatonda empuuta naye nga ebuziba. Yes. Because this buno vaginalis ejja kusooka buleetawo green discharge oba greenish yellow discharge. Kati ffe ogenda okujja musikaana gamba sawa infection ennemeddeko nasooka nenvaamu nga nvaamu ekisu bwe namala nentuuka nga nvaamu mpunya ddala ng'ekyennyanja. Ate abaami munnanga abaami ayinza okusirika nagamba naye musawo mukyala wange weetuuka mu nnyumba ekyennyanja nga kinkuba emmeme ng'efa appetite actually abajjula emmere n'endowooza ekyennyanja ekiri eyo omutima nga gufa. Omutima nga guvaako olugira ng'ogamba mwami wange yanzira tokyayagala kukiika but just olwa smell eno tuli kubuulira biki ebiyinza okuvaako the abnormal nga smell yo teri pleasant. Wali badde singa ntudde wano ng'otudde awo tulina kasuka owulira wadde nga n'omwami w'omukyala bwe yeeyambula n'awomuza wali kannika ogamba oba ndya ddi ng'osobola naawe okukeegezaamuko naye omwana wanika nnika awo omugakale gye wamatula eyo gigyeyo mama kisuula eri mu kaseera n'okimugobya. The abnormal discharge yabadde nga unpleasant smell nga smell gy'owulira nga wano sisobola kubeera lwakuba kale oba wawasa omukyala ng'otya nti kubanga waawe bakumanyi abasajja balina ku mpisa ewe waffe Masaka. Taata tondiisa nvundu lwa mpisa. Nedda baaba. Anti ogamba ate mukyala ono kambeereyo kubanga saagala kwenda gateziwa. Toyenze naye weefu. Era toyenze naye kiti paka lwanaatereera. Mulimu we kikusuka. Naye nnyina kyembuuza gwe lwaki olinda mmale kuwemukira? Ani omukyala? Ate obundaze nti onjagala nnyo baby. Abakyala beera bwati baby I smelling the smell. Honey, the smell is not nice. Honey, the smell is not nice. No, you get for me a doctor. You get for me a doctor. No, ng'olinda nkuwa dokita. Abakyala ng'olinda nkuleetera dokita. Abakyala mu abakuze ebyejo. Omulaga nnyo nti wa kitalo nnyo naye n'akulaga nti omwami yadda nga omukyala bwe tamufumbirangako mmere. Omukyala omwami yazuuka ne yeefumbira caayi tamanyi na kufumba omwami asinga omukyala okufumba. Omugamba omukyala kuwa omuwabya wamufula nti wa kitalo nnyo nga bw'alowooza kati akumezeeko olugira ng'okwatamu engoye zo ng'ogenda buli omu ng'akuleekaanira lwaki waviiridde omukyala. But there is instances ez'ekyayi abaami kubanga lwakuba fe bassenga babulira nnyo fe abakyala naye omwami oba owulidde ng'omukyala we alina smell mugambe nno efishe smell eyo munenge abasajja batono abasobola okukyogera naddala abasajja tukitwala nti abasinga mu kitwalanga ki omuyayi yakigamba omuniga tayagala kumanya maani demunkwa naye guy who is a bit gentle asirika bambi akati ate bwedamugamba bambi ajja kufiringa small kati buvunanyizibwa bwo omukazi okwewuliranga buli lunaku naye kwebali abakyala tugende ku nsonga endala ereetawo abnormal vaginal smell ezo urinary tract infections UTIs. UTIs zikwata wano ku urethra kekana akafulumya omusulo mbuuza kalina kuleetawo bati abnormal smell. UTI olunaabakadha urethra bwe bati that is E. coli ejja kujja wano eno so tijja kutooyi obuka we tuyita E. coli kati obunaatuuka wano bugenda kulya wano akabubi aka urethra ofuna kyo tuyita urethritis
inflammation of the urethra. Omusulo gugenda okuyita wano nga gwokya. Kati ogulaba gwokya obuwuka obuvudde wano bu E. coli bugenda kugenda kuwana mu vagina. Jukira abaami abamu waaba akuba ensonga akuba no ku urethra ne mu vagina. Nayitako neno kagonde ka clitoris. Kano wende kukaba kali mu erection. Katutidde. Kaba katutidde tuleto kagamba. Kano wende kasibye. Yes. Kati mdiku how UTIs contribute to the abnormal vaginal smell. Bwo musajja atujja kuveeri smell tanagiwulira bulungi naye lunamalo rute esooka ekyo ogenda okuddayo game naye eggulu wabadde tewali smell. Ate kati ekivundu kivuddewa mugenda okwebika mu blanket kozi bagamba omukyala alina omwana badde mwebika mu blanket ne muliira omwo. Naye bw'obanga tosobola kugumira mu bukazi wo nga mwebise mu blanket mugamba agende yejjanjabe. Olya naye babago gwa January baba mwana kuwuzika mu blanket oyinza okufa ekiziro agikuteekamu agane twebike. Kati omwana akuteeka mu blanket ng'alinamu ka trichomonas vaginalis mu blanket ate neyekyoye ezo nze kuyita bajjajjaawo. Yes, kati obuwuka bunaava wano bugendagenda walabako omukyala afuukawo omusulo banaafuka mu baketi ennyumba era neekwata omuliro. Omuliro gutya? Nga the urine is abnormally smelling. Nga guwunya. Era omuntu waba alina this abnormal vaginal smell bugendeza ne urine. Ne urine eba ewunya. Urine nga ewunya nga ammonia. Ng'omuntu zino toyi zino eziri mu nju ze bazimbira mu nnyumba agenda okuba mutengo wazigadde n'okutanda nga weebasuga abannanga gala waawo galewo toyi tufa because the urinary tract system erina obulwadde those microorganisms okuva ddala ku bladder twagamba urinary tract system eva ddala ku urethra ku mukyala ne bambuka paka ku kawago. Era omukyala anaaba ne abnormal vaginal smell talina weyawukanya noli gwe twayogerako wa dispareunia alumizibwa nga beegatta. Kubanga the smell itself and the abnormal bacteria eziri mu vagina yo zigenda kwonona the whole system. Ate omukyala naye abeera ne lack of atalina interest in sex. Omukyala talina anti olwedi teyekkiririzaamu. Kiringa bw'onamanya nti osimbudde wantu naye zipu yayulisa osigala odigidira ku mukolo. Anedde kyali baddaawo naye omukyala wali baddaawo n'ogamba naye olumba okuba n'essimu. Anti obeera mu kweraliikirira ekimanyi nti bw'alumbira agenda kutinkula omwala. It comes naturally n'obeera ne low appetite ya sex nga tolina bwagazi. Omwami yaŋŋamba naye musawo nze mukyala oyo manyi ekyamuntamye. Omukyala atuuka mu ddwaliro bamukebedde batuweerezayo eza medication namuga sigenda kuwa ssente gwe wantama. Ne mugamba naye omwami mukazi twali mugamba oti nagamba omukyala oyo nabeeranga naye nga nyiza omunoonyeza essaawa 4 manyi okunoonya abeereko ne kawulira nga tasituka ayiseeko wano ku clitoris akiridde wuuyo ng'omwana talina kaleeta naye essaawa esooka essaawa eyokubiri wakala bukazi okanya kugira bwefaako wakala bukazi kati essaawa ennya oba olinamu erectile dysfunction watu wazirise dda nga wagudde oba okitadde n'agamba nze kyamu nawe omukyala tanjagala omukyala nanga musawo siina bwagazi omwami ne waabeerawo siina that nimwe omwami otumwagala manyifa abakyala nga yakukyayi ng'omunyizizzo naddala banasajja batava kasawo wano weggala bweggazi nebanga tapu gye baasibyeko. Omwami n'agamba nze kyo kyamutemera sirimuddira omukyala talina bwagazi mutwalawo but omukyala yali mulwadde ng'alina vaginitis yeetaaga kujjanjaba. Yalina the inflammation of the vagina nga walls of the vagina zonna ziri inflamed actually nga zaafuuka za red zijjudde amabwa. Kati oba olina amabwa munda gye mbadde ngenda okuddako vaginitis. Membranes za vagina kasita zitandika okufuna that inflammation of course ziyulika buyulisi. Vagina manyi erina entondo ate munda egonda erina
the membranes zayo ziringa ettama ettama lyo lino munda we lifaanana naye ne vagina nayo bwe tebeefaanana munda kati balirira olwofunyeko amawa mu kamwa nnyo n'okubayo emmere eyo kya kati n'omukyala bw'atyo bw'abeera odde olina amawa wansi katonda naye ajja ate akwenyigemu ate wabanga katonda yamubumba n'akula bulungi olaawo oba ogenza ogwa ku buzibu obw'amaanyi ennyo yes kati zino ndwadde nga vaginitis omwami gwalina osooka n'obutegeera ogamba nga mpulira ekitali kirungi ginyingire eyo kiki nga mpulira yaba tannamanya omukyala ayinza oba tannamanya because the vaginitis inflammation which inflammation is brought about by very many microorganisms ezijja zaagala nnyo akafo kubanga keekusifu kafo kalina akabugumu kafo kalina ka pH akali normal so changes in the pH because pH, what is pH in food? Food. Changes in the pH ya vagina wano. pH chichi. Nakubulira. Changes wano. The normal pH ate sabuni yasinga kujja pH eno wansi. Ne sperms zine ziri enkambwe. Sperms zode zirimu obuwuka zirimu obulwadde zijja ne zikyusa environment yaki. Environment ya vagina. Kati ekitundu kino kirina okuba mbadde saagala kuvugira nnyo ku sex naye n'omwana omuto kisobola omukwata. Ng'omwana wali mu senior 2 nga nika ye bw'agijjamu nakolako bw'oti ng'oyinza okuzza emmeme n'ekusinduukirira. Abakyala balaba engendo okwogerako be ba menopause. Abakyala batakyagenda mu nsonga abafunye menopause. Because watugamba zitandikira ku myaka emeka? Menopause kasitoweza 3 mwezi 3 oba otandise okulengeramu oba reproductive age y'omukyala ebeeweddeko reproductive age y'okuzaala kati kasitoweza 3 obudde bwonna era mulimu yaŋŋambye ayina 4 nagaba musawo nnoonya mwana naye period ziraba tannafuna mwana ku myaka 4 namugamba yo menopause ezze ate musawo kokasa bujja mwezi gira kwata not to everyone 35 because any age above 35 tukuleka vile tugamba you have reached menopause. Lwaki wa menopause afuna abnormal vaginal smell abana reduced levels of estrogen. Kastomkya menopause itegeeza the menses pause, when they pause the hormones pause. Kati the levels of estrogen wezikendeera omukyala ono kyovola bambi abeera akala abatalina nnyo bwagazi ekisooka abaatuyana omukyala menopause oyinza obubika mu bulangiti tosobola mubika mu bulangiti because abane hot flashes already kati hot flashes zino already ziba za yennyini omubiri gwe nga guba ne those reactions kati estrogen bw'akendeera wansi ziri growth kyovola abalawo balina infections eziri recurrent era omuntu alina smell yoli yeetaaga vaginal wash. Era kyembadde ngenda okubuuza nti byonna tubyogedde ate nga bangi abali mu kino abeemanyi n'abateemanyi bonna bagenda ku kiri ekya vaginal wash oba waliyo obuweke bwamiramireko ne buti oyinza osozekayo ebintu nosozekayo but when it has come sometimes you need to put wash you put drugs there like iodine antiseptic obuuka busobole okufa tufuna new bacteria era wamma sewage kogambye antiseptic era iodine antiseptic nyinza oteekayo wansi nemutabane Sevlon asobole okulongoosaayo so that this vagina can regain its normal bacteria which is normal flora. Twagamba tugenda somesa katono tubaddemu olujja tugenda sembyayo vaginal cancer kokolo wa vagina yes. So w'omumwa gwa nnabaana so w'omumwa gwa nnabaana ne vagina ina cancer remember the vagina ina cells vagina ina cells kati the abnormal growth of cells zikwefuulira nogenda okulangomeza ekintu wano and cancer is abnormal growth of cells cells ezibadde normal zifuuka abnormal ne zikwefuulira era gwe omuntu avaayo ekivundu abadde weegendereza lwaki baga omuntu nga alwadde cancer nanga baavaamu ekivundu it's like oli muntu naye ovunda era omuntu ogenda okukeberayo wansi nogamba there is an ill-defined eco-complex predominantly solid mass in the vagina nti waliyo ekizimba kiri complex kizimba kino kyetaaga kujjako kanyama tukebere yes kubanga oyinza okutandika omwami yaŋŋamba omukyala wange bamugjamu nabaana
naye yatandika n'oguvundu. Jjukira amazzi gano omukyala g'ofulumya gavya ddala munda munnabaana, gava cervix, kali akatundu ke twakuba ka reproductive system k'omukyala akuwano mu samala. Kati guno omumwa guno gwa nnabaana gufulumya amazzi. Kati trichomonas eno nga yakulidde esobola okulya paka ku mumwa gwa nnabaana neeta what we call cervicitis. Bamujjanjaba n'awona bulungi nnyo. Zino conditions they are treatable, nodda bulungi ku nteeko omwana n'asumulula nga malidaadi. Ako ke twagala. N'ayita ne ku bitala nga taletibu. Ogyeko kansa. Naye ezisigadde. Ate vagina cancer wamutegedde bukyali vagina bagimwankulako. Ne kusigalako ki? Nosigala kikuggwo. Naawe leka ate. Lindako. Nga tokyafuyisa. Ate ofuyisiza mu vagina. Kati eri basaayo ki? Twagamba the major importance of the vagina is to allow the penis, allow menstrual flow, omusaayi okufuluma n'omwana n'okufuluma discharge and expelling omwana. Period. Tena nnyo kyamaanyi kiri awo. Kati njagala kulabula omuntu alina buno bubonero aneetaaga kimbadde njagala agenda okuba kwene namba y'essimu abantu baffe ye muntu alina smell gye tuyise unpleasant smell. Abakazi abamu temweyibala nti bba wange taŋŋambanga. Abamu abasajja tebasobola bibagamba. Basirika busirisi. Asirika busirisi. Nfa. Akava akalamu. Nonyezaamu akava akalamu. Nfa. Kampe. Naye kali akabaka kakalu kamuwogo keeredde ddungu tufa. 075 3 29 29 79 075 3 29 94 eya MTN. Eno wandege ya imaging center. Eno jukubeko kuva saawa 2 paka saawa 12. Kubanga babadde ba complaining nti sikwata masimu Mr. Lugonvolo kuba nti bana emirimu mingi. Tukola ku bantu bangi ate nga twewaayo kuyirawo abantu eki omubiri. Toyinza kubanga oli ku bantu nodda kuba okusimu. Eno erina ku WhatsApp? Eno ya call box. Okay, eno teraga missed call 075 29 79 94. Ngende bo WhatsApp ngambye omuntu alina ensonga zino ng'alina unpleasant smell gye twogeddeko, ng'alina itching, ng'alina burning, nga n'obwofuka bukwoca wansi olina bbeera ng'otakulatakulayo, redness, sores, postcoital bleeding, all those signs relating to problems in your area. Okuba ku 0 7 8 M 95 97 38 078 WhatsApp ya wandege ya imaging center bakuddamu mpola mpola naye kusinga zino nabo lemereddwa ngoloka okuba ku 0 7 05 25 14 59. Kulanga mutolemerako nnyo ku ssimu bw'oba olina ekizibu eky'amaanyi. Bw'oba olina ebizibu bya kusaaga musawo neebuuza ate mukyala wange awunya naye si nnyo nkyasobola okugumiikiriza gw'ogirobera ku ssimu. Kakati musawo mbadde olaba nga kizibu kiri serious. Alisi obuze directions tukuyamba. Okay. Sibula Munnayuganda abadde akulaba. Bali kubeerako oluddako tulina tepu gye tutamaliriza naye tuyatudde ku bakyala nga tubasuuliridde. Tusooke tukubakyala. Tuve ku bakyala. Tulina tepu gye tutamaliriza abakyala lwaki bavaamu embuto tujja gye basomesa netulina ne polyuria in women. Lwaki omukyala obeera ofukanfuka twamwogerako omukyala omwami aba ayimiridde bulungi yeetegese kogwe kamala okufuyisa baby kami ogenda okudda munaagudda bivuddeko kati naddamu abanga addamu bibi omusulo gunzita awo nze gambirawo tujja kulya enkya jo nabo kyabiriko tunaalya enkya bado ina stress za sente January school fees zitaani okitegeera
Bannayuganda basiibule. Tuyanze. Oba Wandegeya Imaging Center esangibwa Wandegeya ku stage. Wabeera eziddeka. Bw'otuuka ku stage bw'oti. Oba Wandegeya otuuka ku kitala kye Wandegeya osalamu bwesazi bw'oti. Obuuka entanga 10. Ojja ekipande kya Wandegeya Imaging Center. Oyingirako awo mu kikuubo munda. Eri room namba 6, namba 7, ezo zonna zaffe. Naye gwe bw'otuuka mu kikuubo Wandegeya Imaging Center erobeera ogira oba tukubirako wo singa obeera obuze singa obeera tonsanzeewo. N'abantu osana kujja sooka okuba essimu. Oli ajja 12 wemuli nzija tuggalawo saa 12. Ezekawungezi. Era by sawa 7 tutustopinza abantu okuyingira abaliwo tebatukumaliriza. Kati bw'obanga otuuse bifu 7 ekitajja kusoboka. Webali nnyo. Amina. Nange senza kweyongerayo be banafa aba Wandegeya Imaging Center Dr. Aida Nassolo. Wiki ejja nga bw'atunyonnyole tujja kwogera ku nsonga ez'enjawulo omuli pareunia eyinza okujja wiki ejja oba embuto okuvaavanga mu buli kaseera mu bakyala. Abakyala bangi ngagamba nti nze nazaalako omwana naye nagenda okuddamu okunoonya olubuto buli lubuto lwenfuna luvaamu obuzibu buva ku mwami oba. Waliwo n'ekibuuzo ekirala ekibadde kiranda ebbanga lyonna nga tukyebalama. Omwami yazaalako n'omukyala gwe yafuna yazaalako. Omukyala yagenda okufuna omwami we ng'omwami yazaalako. N'omwami yagenda okufuna mukyala we ng'omukyala yazaalako. Kyokka bombi banoonyezza omwana akoze eki? Tewali asobola kwekwasa nti gwe atazaala buli omu yali akoze eki? Yali azaddeko. Kiva ku ki? Tujja kyogerako. Tunaatandikira awo olw'omukaaga olujja. Musule bulungi. Mweraba. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu.